Wano ku The Buzz UG webalo ku subscribinga wabula abatana ba ku subscribinga mmanye nti wano okawe wali amazima mu subscribinge munyigene kukadde osobola kumanya buli kimwe kigenda mu maaso mu ggwanga. Mumanyi munamateeka male mabirize mabega kwawo yavaayo n'asaba akakiiko k'ebyokulonda kamulage empapula za Bobi Wine ez'obuyigirize. Wabula ku weekend yavaayo n'atugamba nti akakiiko k'ebyokulonda kamuwadde empapula za Bobi Wine n'atugamba nti Bobi Wine tali qualified okubeera omukulembeze. Kubanga agamba nti Bobi Wine yafuna F9 mu mathematics ne GPT yagiyita, kati kivola bavudde n'agamba nti Bobi Wine tali qualified okubeera omukulembeze waffe. Wabula ekiriwo kati breaking news ekiriwo kati sawa zino munnamateeka muwadda avuddeyo naye n'agenda n'akozesa era steps ezimu male mabirize yakozesa okusaba obuyigirize bwa Bobi Wine era naye zakozeseza okusaba obuyigirize bwa President Museveni. Agenze mu Electoral Commission n'agamba naye ayagala bamulage empapula za President Museveni ezamukkirizisa okwesimbawo mu kalulu ka 2016. Mukimanyi bulungi nti President Museveni yajja ku ntebe eno yakozesa muntu teyagenda mu vetting bino bize bibeerawo nti bagenda kulonda no siwe kyali yakozesa mundu nayingira ku bukulembeze. Wabula ono musajja muwadde avuddeyo n'agamba nti akakiiko k'ebyokulonda kamulage empapula za Museveni. Agamba nti neje yasomera tetumanyiyo amasomero ge yasomera bona obuyigirize bwe tetubumanyi tetuli sure. Wabula naye avuddeyo ono musajja mutuufu kuba naye agamba nti muna Uganda ayine eddembe ate alonda ate professional lawyer. Omusajja ono muwadde bo badde omugoberera nnyo y'omu ku bantu aba defending abalwanirira abantu ba bulijjo. Omuntu wa bulijjo baba anyigirizibwa ono musajja avaayo n'asitukiramu n'agezako kumuyamba. Musajja muna Uganda ate ayina omutima omulungi. Wabula nze nange opinion yange ku kino ono musajja wanoka wetugenda kumanyira oba akakiiko k'ebyokulonda tekayina side oba kabalasinga wekavaayo omusajja ono bye yasabye ne kabimuwa buli kimu ne kakireeta bulungi ku meeza tujja kumanya nti akakiiko k'ebyokulonda kakozesa amazima era n'akalulu kajja kuba kabwenkanya. Yes, kyolina okukola weekumire ku The Buzz UG subscribinga tukyafumba ne ttiimu yange. Weebale nnyo.